bamwaniriza nnyo mu gataliiko nfuufu. Nze Stanyo Robina Mweruka ng'era nsinzidde wano ku kiggwa ky'Abakatuliki. Ngenda kubeera ne munnange George William Kotesa nga ye agenda kuba asinziira eri ku kiggwa eky'Abakristaayo. Nsaba okkalire olabe agataliiko nfuufu naye katutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Emyaka 138 egy'abajulizi. Enteekateeka z'ebikujjuko ziwedde. Abeerugazi abategese mu Bakatuliki bataanyiza. Musuubire emmisa ennungi, musuubire buli kimu nga kirungi. Enteekateeka mu Bakristaayo ziggiddwako engalo. Olukuŋŋaana lw'abakyala luwedde ne bajjukizibwa ku buvunaanyizibwa bwabwe. If the mother does not love peace, that family will have no peace. Mama baba tayagala mirembe waka era amakago tekajja kuba na mirembe. Okwakayakana kw'enjuba kukyamudde abalamazi ne bawanuuza nti balabye Mama Maria. Aneno Mama Maria. Ebyokwerinda binywezeddwa ku biggwa by'abajulizi. Abalamazi beebaka mu mpalo okukuuma emigugu gyabwe. Wow, tukwebaza nnyo obudde bw'owaayo n'olaba Bukedde TV1 nga bwe twakugambye ku ssaawa emu tukyali na mugongo eno nga enteekateeka za okujaguza olunaku lw'abajulizi olunaku olw'enkya zigenda mu maaso. Naffe twasazeewo okuweereza nga tusinziira eno ku biggwa by'abajulizi. Ndi wano ku kiggwa ky'abajulizi Abakristaayo Namugongo, ate munnange Stanyo Robina Mweruka ali eri ku basirika ey'Abakatuliki. Kale agataliiko nfuufu mbujjuvu tugenda kubeera tugatandikira wano wowe tuli enjiri egenda mu maaso era nga bwe nakugambye, naye nga mu gataliiko nfuufu getutandise nago olwaleero waliwo abajaasi abagambibwa okuba nga bavudde mu ofiisi ya Brigadier Moses Luchams abalumbye poliisi ey'e Wakiso ne bakuba DPC nga baagala okutolosa abasibe abakwatiddwa mivuyo egy'ettaka. Bano poliisi ng'eyambibwako amagye babataayiza okutuusa babakwatidde ku Yesu amala era katulifune mbujjivu. Abajaasi abagambibwa okuba mu ofiisi ya Brigadier Moses Luchams balumbye poliisi y'e Wakiso ne bakola effujjo ku DPC esakizira okugenda kuyimbula abamu ku basibe bakwatidde mu mivuyo gy'ettaka. Bano bajjidde mu kika kya drone ne basalako poliisi Wakiso ne balumba DPC okumukuba olw'okubalemesa okutolosa omusibe. DPC aganya okulabikira mu kamera zava ategeeza nti bamulumbye mu ofiisi ne baagala okumwambula engoye era bano abasirikale adde ku poliisi bakutte mango emmundu okulaba nga bamulwanirira. Onannyonnyodde nti bazenga balina omusibe gwe balesi kyokka agenze okulaba nga bangi bafutuka mu motoka ne basalako poliisi ne batandika okuba amasase. I just told these guys coming in. When they came, they just told me, remove uniform. I said, I remove uniform. Like, you remove our uniform. Which company can you start with? I said, you guys, are you normal upstairs? Are you normal upstairs? Why am I fighting them? I should remove uniform because I went and removed their clothes. I am working with the uncles. These are brothers, and we had our final here. Now today they came again to attack us, but we are the ones who went and they also showed chocolates were there. Kyokka balabye abasirikale ba poliisi batabuse okusalawo okudduka era bano abasirikale bigattwa akarapisi Moses Nanuko okuva e Kawempe ne bagoba abasirikale nga bayambibwako ab'amagye okuva mu nkambi y'e Kakiri.
abagumire bakwatira ku Yesu amala kyokka baganya kuva mu motoka okutuusa nga bakama baabwe abasindise batuuse. Byonga tubitadde ku bbali nga bwe nakugambyeko eri ku ssaawa emu enkyalo egiwera emyaka 38 nga tujjukira abajulizi ba Uganda abafiirira eddiini nga bano bajjukirwa buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Enteekateeka ku kigwa ky'Abakatuliki zaawedde dda nga ekigwa kyayoyoteddwa bulungi era nga kyonna kyakaayakana. Okujjukira abajulizi nga kukutuusibwako. Crystal Mineral Water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. Abategesi b'ebijjaguzo by'okujjukira abajulizi Abakatuliki omwaka guno bakakasizza nti buli kimu kiwedde nga beesonze musumba w'essaza lino Christopher Kakooza okukulemberamu emmisa olunaku olw'enkya. Misa yakutandika ku ssaawa 4 nga yakutandika n'okusimba ennyiriri ez'abakabona okuva ku ssaawa 3. Reverend Father Godfrey Mbowa nga ssentebe w'olukiiko Lutesitesi agamba nti batuuse ku ntikko y'enteekateeka zonna omuli okutimba, okulongoosa n'ebirala byonna eby'enkizo. Buli kimu Lugazi tukikoze okusobola okuyamba abantu baffe okujja okutendereza obulungi omutonzi waabwe. Era tulaba ebintu ebisinga okutimba kompitulinga abakumaliriza ate okutimba kwa njawulo. Agamba nti emizindaalo n'entimba ennene byonna biteereddwa buli wamu okusobozesa buli mulamazi watudde okulaba ebigenda mu maaso. Emizindaalo twamala dda ogiwanika kati tuli mu kutesitinga. Twagala okulaba nti buli omu waali awulira sikuulira buwulizi n'ate n'okulaba kuba tugenda tuteesewo screens aganene musubiro nditajja omulungi musubire emmisa ennungi musubire buli kimu nga kirungi. Ategeeza nti baleese abayimbi abasoba mu 5 okuva mu biga 34 ebikola essaza lya Lugazi era nga bano bakira beegezaamu mu nnyimba ezisendereza omutonzi. Bakiramu ku balamazi amaze okutuuka basituka ne banyanya ku galiba enjole. Ku nnyanja wagenda okubeera emikolo emikulu wayoyoteddwa bulungi era nga batemagana nga bakira abayoyoota bateekayo ebimuli saako okulongoosa ekifo kyonna omulinde w'olutaali bannaddiini bagenda okutuula era nga bonna batimbiddwa langi emmyufu n'enjeru nga wansi baliridde ebiwempe bimyufu. Enkondo eziwaniridde obusolya okuli kwaya egenda okuyimbira saako bannaddiini bagenda okutuula zitimbiddwako ebifaananyi by'abajulizi ab'enjawulo n'amannya gaabwe nga n'obutebe babwambaza engoye emyufu saako n'enjeru n'enzirugavu era bategese okusinziira ku langi. Bubalubira abapoliisi bakira balawuna ku nnyanja okukakasa nga ebyokwenda biri gologolo. Ezooka buyonjo ziyoyotebwa bulungi era nga bamu ku balamazi balabiddwako mu nnyiri nga bagenda okweteewuluza. Abalamazi abafunye obukosefu bonna batuukira mu weema okufuna obujjanjabi nga waliwo abaleeteddwa nga bazirise. Abakozi ba Red Cross bakira babanyiga ebigere nga nabamba bitadde mu balaafu okusobola okukakanya ebizimbye. Waliwo Namukadde Nabuuma ayitibwa jjajja w'abato gwe tusanze ng'ayimba n'okutiniramu aba Red Cross okubeebaza olwakyayisa omutima omusamaliya omulungi. Omusamaliya osaanidde oweereza otya abakulu abatutwala tubawulirenga
okuva ku papa paka ku kabondo Ssaabasumba waffe tumuwe ekitiibwa kye bwana mukulu taata tulyowe emyoyo bakulu abalala ng'endiga balunda Omusamaliya osaanidde oweereza otya osanga omwana omuto omulwadde n'omukadde. Agambye nti ezimu ku nsonga ezimuleese kwe kwebaza Katonda olw'okumuwangaaza n'asobola okuddamu okulamaga oluvannyuma lw'okumulongoosa. Mulago Mukama yansaasira n'andeetera Omusamaliya Dr. David n'antuukako emirundi esatu naga Musamaliya kkiriza bakulongose nenga yasiina byange ne bannongosa bukya bannongosa buli omu yali atidde naye Yesu Kabaka n'ambeererawo nsobola okubeerawo nakati. Amiina. Kenneth Nyombi n'Obedi Lutale be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Yes. Tweyongerayo ssanyu ku kiggwa eky'Abakristo. Ku kiggwa ky'Abakristaayo Namugonge Pukumu lyeyongedde olwo abalamazi abongedde okutuuka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ensi ezituliraanye. Olukuŋŋaana lw'abakyala Abakristaayo lwe lumu ku bigenze maaso olwaleero ng'ekimu ku bikujjuko ebikulembera okulamaga era bano bajumbidde. Abantu ab'enjawulo babuuliridde abakyala okusingira ddala abeegattira mu kibiina kya Mothers Union ku ngeri y'okutambuzaamu obulamu n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'abakwasibwa Katonda. Reverend Canon William Ogeng omuwandiisi w'obusaabalabirizi y'omu ku boogeddeko gye bali era abajjukiza nti balina obuvunaanyizibwa bunene mu kutebenkeza amaka. The one who leads in the code in the family is the mother. If the mother does not love peace, that family will have no peace. Alaze obukulu bwa famire okusabiranga awamu kibayamba okukuuma obumu n'okulwanyisa omulabe. You will find yourself winning the tug of war. So unity is strength. President wa Mothers Union Grace Murengezi asabye abakyala okukozesa ekiseera kino okwejjukanya obuvunaanyizibwa bwe balina nga basibiridde n'ekyawandiikibwa mu kitabo ky'Engero essula eya 31. Tuli basanyufu nnyo kubanga tuli ku mulamu gwaffe ogw'omwaka guno oguva mu Bagalatiya 6:9-10. Tuli basanyufu nnyo kubanga olunaku luno ate lw'abajulizi lutambulidde wamu n'omulamwa kubanga abajulizi baali beesigwa era ne bakkiriza Katonda era ne batuuka n'okufa. Kati naffe gwe tujja wano tumanyi tulina okukola obulungi, tulina okubeeramu n'okukkiriza. Ye Bishop Alfred Orao omulabirizi ow'obulabirizi bw'Eranga nga yakuliddemu akakiiko akateesiteesi alambuludde ku nteekateeka nga bw'eyimiridde. Agamba Ssaabalabirizi eyawummula Henry Lukorombi yagenda okulemberamu okusinza era omugenyi omukulu asubirwa okubeera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Our preacher will be Archbishop Luke Orombi, retired Archbishop. Olukuŋŋaana luno lubadde lugenda mu maaso nga n'abalamaze abaze okusena amazzi agagambibwa nti ga mukisa basimbye ennyiriri mpanvu ddala wabula ekyenjawulo ku mulundi guno tewabadde kavuyo lw'ab'ebyokwerinda abasiddwa mu kifo kino. Abalamazi abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru walyo be tuwayizaamu nabo batubuulidde ku bigendererwa byabwe mu kulamaga kw'omulundi guno. Last year also I came to Catholic side, so it was my prayer request. Last year it was 5, 2 were answered, so 3 were remaining. So I have come for 3 remaining requests. I come from Kenya. I have come to Namugongo to strengthen my faith in Jesus Christ. Fetwatandika okujja Namugongo ndoza natandika nga 29 ng'abajulizi bali bweru naye twebaza omulabirizi eyawummula enkola gye yakola Namugongo bwe tujja aba akyuse. Sanyuse nnyo okutuuka mu kifo kino era nze buli mwaka nzija wano ne Namaga mpulira okukyusibwa okumafula mpulira nga nkyusibwa mu by'omwoyo. Olw'okusaba kwe tusaba Namugongo twewulira nga ddala tufuna
amaanya agabwa eri Katonda. I am coming from Archdiocese of Kisumu. My main purpose of coming to Namugongo is to strengthen my faith as a Christian. Nali nga omukyala wange ngulubuto lwamubulira munda naye gwe twajja wano twayingira mu museum nidusaba naye omukyala olubuto ne lugenda mu maaso nitufunamu omwana w'omulenzi. N'olwekyo neebaza Bukedde njirabanga ndi wange waka nange bwe naabanga abanda bya live nesimye nnyo obuweereza bwa Bukedde TV. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bugumu lyeyongedde ku kiggwa eky'Abakatuliki wano Wendi ng'abalamazi beesunga misa ey'olunaku olw'enkya. Akawungezi k'olunaku olwaleero wabaddewo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ng'eneewuniikiriza abalamazi ne bategeeza nti balabye Mama Maria ate abandi nti balabye Yezu olwo ne bayimusa ebyetaago byabwe. Ng'abalamazi balindiridde misa enkulu ey'okujjukira abajulizi ba Uganda ey'okubeerawo olunaku olw'enkya buli w'okuba eriiso mu kibanye abantu batudde nga n'abalala banyumyamu ate abalala bawummuddemu era bano batubuulidde ku lugendo olubatuusizza e Namugongo. Bano boogedde ensonga ez'enjawulo ezibaleese ku kiggwa. Moses Boogere Kisada ng'avudde mu kigo eky'Ennaminya mu ssaza ly'e Lugazi agamba nti guno gwe mulundi gwe gusoose okujja okulamaga era nti akikoze olw'okwewaayo n'obugumiikiriza abajulizi bwe baayolesa wakati mu kusoomoozebwa kwe baayitamu. Baalina obugumiikiriza, baalina essuubi era nga tebeemutyamutyanga tebatya era nange bwe ntyo nasobodde okujja nga ntunuulira nga neekubiriza ne kwa bajulizi abo ebibonyobonyo bye baayitamu nange era ebimu ku byo ndowooza nabifunyeeko. Ne Imelda Nankabirwa ng'avudde mu kigo eky'Enaziga agamba nti okujja e Namugongo yalabidde ku bakadde abatambudde okuva e Tororo nga naye azze asabira abaana be okufuna obulamu obweyagaza. Saba Biikira Maria akwatireko era asobole okutambuza okuyamba abaana bange basobole okusoma obulungi basobole okubeera nga bye bakola biyitamu. Kyokka wabaddewo akakyamuukiriro mu balamazi ebire bwe bifuukuuse ne wabawo okwakayaka n'okwenjawulo ku ggulo olwo ne bawanuuza nti mbalabye Mama Maria. Aneno Mama Maria. Aneno Mama Maria. Waliwo omu ku balamazi abaawukanyeko nga yagamba alabye ositi ennamba ng'erimu omwana wa Katonda. Ndabye Mukama nga tusooka okufuukula enjuba eyo n'asooka afuukula ebire ebyo ne tulowooza nti enkuba yegenda okutonnya. Mu buntu tugenze okulaba nga tulaba ositiya mu njuba. Mu ositiya nga mulimu omwana we. Ekirenga kyefuulawo ekiti. Endaba Yezu ng'ali muli. Omulala yagamba alabye mwezi. Mwezi nze gwe ndabye. Bano batandise okuweereza essaala n'okuwaayo ebyetaago byabwe bye baagala Mama Maria abakolereko. Tumusaba bye twagala, tusaba tubifune byonna bye tuzze okusaba. Abaana baffe bafune emirimu baleme ginoonya gibasange ku mmeeza kuba babonyeebonye. Tubonyeebonye mu kutambula naye buli kigere we tukirinnye kibeeremu emikisa. Wakati mu kkoolo by'ennyimba ezitendereza Anatoli Luyombya agamba nti akkiriza nti essaala ze zaakuddibwamu butereevu kubanga ekitangala kya Mama Maria kimulabikidde. Mwoyo andabikidde
Mama Maria mulabyeko Namugongo kunaku olwaleero essanyu lyenina mulabye waggulu wali ku ggulu nga yenna amasa era bwe buyimba obwo bw'owulira Katonda alibaweera bakola obulungi katunywere tukuwe laba Yerusaalemu ekibuga ekikulu eggulu ly'empeera ewaffe wali Obed Lutale ne Nyombi Kenneth be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Malage tuina amyuka Ssabaduumizi wa poliisi mu ggwanga James Ocheya akubiriza abalamaze okolagana obulungi n'ab'ebyokwerinda abateereddwa ku biggwa by'abajulizi byombi ng'ebula ssaawa busaawa okujjukira abajulizi ba Uganda enkya kubeerewo. Bino abyogedde alambula wabweru ne munda wateekeddwa ebijaguzo mu kulambula kwabaddeko olwaleero. Amyuka Ssabaduumizi wa poliisi mu ggwanga James Ocheya atuuse Namugongo ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ayaniriziddwa abasirikale ba poliisi n'amagye ne beevumba akafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire. Bwe bafulumye balambudde ebigo by'abajulizi nga bwe boogerezeganya n'abalamazi abaliyo. Ocheya wabadde alambula asinkanye minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime ne babaako bye boogeramu. Asinkanye abasirikale b'oku mazzi n'abakubiriza okukuuma abantu okulaba nga tewali afuna buzibu mu mazzi. Agenza abakungu we bagenda okutuula mu bigo byombi. Mu bifo bino abasirikale baaza buli ayingira era nga n'ennyonyi yeetala mu bbanga. Abasirikale bagadde enguudo zonna ezituuka e Namugongo kuba emmotoka ne boodabooda nga kati abagendayo batambuza bigere. Ocheya ategeezezza nti poliisi yakakwata abateeberezebwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka 84 kuno kuliko n'ababbi b'amasimu era nga bakyali ku muyigo gw'abalala. We have registered about 80 cases of criminality, stealing of phones. That means there still could be other people within the community here that are still, trying to hit their target. So let us be mindful of our neighbors. Akubiriza abantu okubeera obulindaala n'okukuuma ebintu byabwe kuba si buli yajja Namugongo nti abeera agenze kusaba. Well, our message is that they should be confident that we are providing security. They should abide by the advice that are being given by the officers, but mindful of themselves with their property. Because not all those who come here come to renew their faith. Others come to steal, others come to, do wrong things. So they should be watchful. Akubiriza abantu okujja mu bungi basobole okweza obujja mu nsikiriza zaabwe kubanga nabo ogw'okubakuuma bagukwasiza maanyi. Well, we assure members of the public that let them come and renew their faith because we want peace in this country. Kyokka n'abalamazi bennyini bafungiza okwekuuma n'ebintu byabwe nga beesigama ku kuwabula kw'abakuumaddembe. Bano nga n'abasinga batuuseyo bakoowu beekozeemu ebibinja nga beebaka mu mpalo kakasa nga wasigalawo atunula ng'akuuma ebyabwe. Abantu bwe tuba tuzze tuba tulina okwekolamu obulungi. Bannaffe baba batambudde okunoonya bannaffe walina wasigala ku bintu byaffe. Abali bokka emigugu gyabwe basazeewo okugyebakira. Abafere bali muno bayitirivu.
abasirikale gye bali naye tebasobola kukuumira ensawo zaffe. Naffe twenyingiddemu okulaba nga tukuuma ensawo zaffe ne tubeera nazo. Abalamazi abayingira b'ensawo zaabwe baziweekedde mu maaso okwetegula gakyala kimpadde n'abazadde abalamaze n'abaana baabwe babakuuma butiribiri baleme okubabulako. N'abaana bange n'abapoliisi bwe tukuume bulungi abaana bange. Bano beebaziza poliisi n'amagye olw'okulawuna ku kiggwa ne mu nguudo yonna gye bayise okakasa nga mpaawo kibatuukako. Tubalimize nnyo abalamazi abasike batuyambye nyo tubalimiza naddala nga tutuna ddala kuva ku lugendo eri nga tujja ne wano we tutuuse. N'abasuubuzi abatunda ebintu okuli sapuli ebitabo n'ebirala bagamba nti wadde nga bafere bangi munda nabo amaaso bagakanudde. Buno obulwadde bw'amaanyi tebadde y'amaanyi. Kwekuuma olina kwebeera bwaffe olina kwekuuma kwebeera bwebeereza. Poliisi olina okubeera online teri kuzikiza. Mutebi Sulaiman ne James Magala be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.